Nampala wa government Denis Hamson Obua y'omukulu kunkumulu w'ababaka ba parliament abagudde mu kalulu akakagwa akalese ebikonge bingi ng'enkoona eri ku ttaka. Wabula ono leero avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti okugwa kwe tekwabadde kwa bulijjo wabula waliwo abanene abaamusekeeteredde okutuuka okumusula mu kalulu kano. And I still stand by it. And I continue thanking God for the period I got to serve as an elected leader. I know that I will still continue serving my country Uganda, my region Northern Uganda, my sub-region Lango, and my district Aleptong. Obua agamba nti kyerabe mu kalulu kano abatakirabangako kubanga banne mu kibiina babadde ayita banne babadde bakukuta nabo babadde avuganya nabo. But majorly I would attribute it to the internal intrigue and infighting within the national resistance movement. I believe that there are weeds that we need to deal with within the NRM. Unagamba nti kubyamutuuseeko ng'omumyuka wa ssente wa NRM mu bukiikakkono bw'eggwanga Uganda, NRM esanyuka okuba mu ttooki n'okwetereeza bwebanga yakusigaza obuganzi mu bantu. If we don't address the internal invisible ants within the NRM as a party, then we may have a lot to desire in the nearby future. Kyokka wadde yawanguddwa, Obua agamba nti akanya n'ebyavudde mu kalulu ng'era tagenda kuddukira mu kkooti okubiwakanya. I conceded defeat. I stated in very, very clear terms that I have no business going to court for a recount. I have no business going to court for an election petition. Obua abadde awayamu ne bannamawulire ku parliament n'ategeeza nti yadde nga yagudde musanyufu kwa President Museveni obuli yakukumbye bukukumbi mu bukiikakkono obw'eggwanga Uganda. I want to salute the people of Northern Uganda, especially Lango sub-region, Acholi sub-region, West Nile, the three sub-regions constituting Northern Uganda under NRM, for the overwhelming support that they rendered to the NRM presidential candidate, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Nga nampala wa gavumenti, Obua akubiriza ababaka ba parliament abagudde okukomawo mu parliament baweereze nti kubanga ekisaanyi tekinnaggwako. That as 11th parliament, we have not yet come to the official end of our constitutional term. I wish to appeal to them that whenever called upon, make sure we come such that we execute the responsibilities bestowed upon us by the party, by the Constitution of the Republic of Uganda, and by the people. Agamba nti mu kiseera kino parliament erina embalirira y'eggwanga gy'erina okuyisa ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ng'ababaka balina okudda mu parliament okukolera bannansi. Brand Kiberu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.